singa sisobola kukyamula musajja wange oba kuwulira nga kkuse. Mu bufunze mpulira nga sisobola musastifayinga nkoze ntya? Bw'oba oli eyo nga weebuuza engeri gy'osobola okusastifayingamu omwami wo mu buliri oba okukyamula omusajja wo oba okugimukeesa, ojja kunkolera ebintu bino wammanga. Mbaaniriza kusenga 5256 mwebale kubanga mwekuumirako mwenna abeekuumirako. Ate gwe omupya weebale kubanga otwegattako olunaku olwaleero. Katusabe nti ojja gisanga vidiyo eno nga ya mugaso osubscribinge obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe. Omwami bw'oba onaamukyamula mu buliri, bw'oba onaamukkusa emmana, bw'oba onaamusanyusa, bw'oba onaamusasitifayinga n'agikkuta, olina okumanya nti ekisookera ddala tugenda mu bintu by'okwezina nga tufokasinze. Singa njagala mbukola obukodyo bonna, njagala mukyamule, njagala nkole ntya, ekyo kikyamu. Omwami nga ye olina okusooka okumutegeera biki by'ayagala. For example, waliwo abakyala abakomplayininga nti senga wagamba omusajja osobola omutuulako n'omuzina n'omukkusa, naye owange buli bwengezaako, kubanga abakazi balina engeri gye baagala okuzinamu omukiro ogwo ng'ali waggulu. Oluusi abamu ayagala nga agizina mpola, like embolo ng'agivuga mpola ali siro, omulala ayagala ng'agitwala supiidi, naye ate ggwe omusajja ogenda n'okwata emikono gyo n'omuwanirira wano mu kiwato n'otandika okukontrolinga supiidi ye. Mu bufunze n'obeera ng'era gwamuzina. N'omuggyako kiri eky'okubeera ng'asobola okukola ki? Okubeera ng'akuzina. Lwaki nkugambye ekintu kino ggwe omukyala nti olinza okuba okola ekintu ekyo ng'oyagala kusanyusa mwami, oyagala kugimukeesa, oyagala kulaba nti akkuta oba omuwa essanyu eryo lye yandyayanidde. Naye kitegeeza olinza okuba tomumanyi. Waliwo abaami nga bw'oba omutudde waggulu anyumirwa nnyo okukwata mu kiwato nga kimuwa essanyu. Nkimanyi nti ggwe naawe oyagala nnyo okubeera nga gwali mu kontro. Ate bw'akwata mu kiwato n'atandika oggizina abeera akuggye mu kontro. Naye bwe kiba nga kye kigenda okumuwa essanyu eryo ly'omwagaliza, muleke akole ekyo. Tolina fokasinga nnyo oba kusimba nnyo ssira ku mwami. Lwaki tetukiroboozaako mu ngeri eno ey'okubeera ng'orelaxinga, n'orisiivinga kye bakuwa, n'orelaxinga, n'osoma ekyo ky'ayagala. Omuntu alinza okuba tagenda kubuulira nti olinza omubuuza n'omugaa naye njagala ombuulire bwe tuba mu buliri biki by'osinga okwagala nkukolere? Oyagala nsikine nga ndeekaana? Oyagala nsikine nga nsiiyiriza? Oyagala nkuweeweeta amanege? Oyagala nkole ntya? Nagamba nze nno tewali nno kye njagala, naye munnange bwe muba muli mu buliri omwo n'ofuba okulaba nti omuntu omuwa akadde, osobola okutegeera by'ayagala, osobola okutegeera by'atayagala. Just focus and relax. Ojja mutegeera. Bw'onaamala okutegeera omwami by'ayagala nga ye nti anyumirwa nnyo okubanga yali mu control, for example, anyumirwa nnyo muyonka ku bubeera akyamuka nga mbuyonseeko, anyumirwa nnyo okumuzannyiikiriza, anyumirwa nnyo okumutiizinga, by'ojja okukola. Kati ate ekirala kye nninza okugamba nti era olina okuzuula ebifo ebimukyamula nga ye omuntu. Nninza okuba nasomesaako ku bitundu ebikyamula abasajja mu kwezina. Bwemba saasomesaako maybe tunaabikavaringa. So olina okusooka n'ozuula bitundu ki ebisanyusa abasajja in general, nti omusajja alina bw'omukwatako wano ne wano ne wano akyamuka. Ekisooka, omusajja bw'omukwatako mu bisambi awo akyamuka. Okitegeera. Omusajja bw'omunywegerako akyamuka. Omusajja bw'omunuuna ku bbeere akyamuka. Bw'omala okutegeera ebitundu ebyo byonna wammanga nti bino bye bikyamula omwami, then okwo kw'osinziira ate n'otegeera omwami wo biriwo ate ye ebimukyamula ye nga ye. Then bw'omaliriza okubitegeera awo ogenda kuba otandise okubeera ng'ojja muwa essanyu eryo ly'omwagaliza okumuwa. Ekirala, biki by'ayagala, bikolwa ki? Ojja kuba omaze okutegeera by'ayagala bw'onaaba otegedde ebikolwa. Bwe njogera ku bikolwa, ntegeeza okunyoola ekiwato, ntegeeza okusikina nga kwe kuyimba oluyimba lw'eggwanga, ntegeeza okubeera ng'omuzina. Waliwo abasajja bataagala na batuulako by the way, ekyo nakyo nsonga. Bw'aba tayagala muleke, tegeera bu styles bw'asinga okwagala, omanye nti ne bwe tuba twewuubye style 8, kano ka style kalina okubeeramu kubanga akaagala nga ye omuntu. Okitegeera. Then oyige omusajja wo bw'omukwata. Tofokasinga nnyo, oyinza olowooza nti essanyu gw'alina oddimuwa naye ng'ate nedda. Nga ye essanyu engeri gy'ajja oddifunamu yakubeera nga
egwokkakkana n'omukkiriza okukola by'ayagala okukola. Okitegeera, as long as tebikulumya mukwate bulungi. Oyinza okugamba wano kakkana omuleke akole by'ayagala ne bagenda bakukyusa ne bakuulya ebbuutu. Nedda, oba togyagala biveeko, sibiwagira ebyo nze. Infact sinabbuutyuka ekintu kyonna ekikolebwa mu nsonga z'okwegatta nga tokyekonseetinzeeko oba nga kigenda kukosa tokyagala, don't go in for it. Tokikola kubanga teweetaaga kikola. Okiba nga ye ekimusanyusa ate gwe kikulumya, oyo omuntu aba takwagala. Tokalaba? So awo mu mbeera eyo omwami ogenda kuba otegedde engeri y'okumukyamulamu. Otegeera? Mu mbeera eyo omwami ogenda kuba omaze otegeera engeri y'okumukyamulamu. Naye singa onaaba totegedde ebyo, gwe ne bw'onaakola ebyenkanawa nga ye kyakwetaaza, gwe okukkakkana ye yeesaafeese, ye yeesaavinge, yeekolere self service, ogenda kuba temusobola kubeera nga mukola ki? Nga mumalako. So bw'oba oyagala okukyamula omwami wo, olina okutegeera ky'ayagala. Bw'aba ayagala ggwe ofuuke omulala, kyentegeeza mu kyo, ofuuke nga bw'olaba malaaya, kola ekyo. Mugenda ne mugamba nti ebyo sibikola bintu bya kimalaaya. Teri kintu kye tukola mu buliri nga si kya nsonyi. Byonna bye tukolayo bya nsonyi, okutandikira ddala ku kweyambula. Okitegeera, ngenda baleetera wano omusomo mbalage malaaya engeri gy'asobola okutwalamu, omanya side dish, munansonyiwa. Side dish engeri gy'akutwalako omusajja nga tagenze ku ddogo. Balina obukodyo bwe bakwatamu abasajja, gwe ow'ewaka by'odda onowooza mbu ebyo bya kimalaaya, mbu ebyo bya kino. Omusajja n'atuuka mu buliri ng'alaluka bulalusi, nabagamba mmwe abasajja babazina naye nga babazinira ku bannammwe. Nga ggwe okulabako ku musajja ng'akuzinye, alina okuba ng'ali kulobooza ku Amina oba ali kulobooza ku Siteera. N'alyoka ayima, amala kulobooza ku Siteera n'ayima, n'alyoka nti Siteera taliwo, n'ayisa omukono n'akkwatako, n'abeera nga naawe asobola okubeera nga akkozesa. Naye gwe nno omukazi wattu nga tomanyi. So embeera gye tulina okukomya. Kansuubire ekibuuzo kyo nkize mwana muwala eyambuuza nti asobola atya okukyamula omusajja we. So be relaxed, omusajja muleke akole ky'ayagala. Kubanga okusinziira ku ggwe, okusinziira bye nayogedde nawe nategedde nti omwami tayagala gw'obeere mu kontro, yagala waliwo abantu ng'ayagala ye aba akyevugira and ye akuwa essanyu. Kye kirungi, sigamba nti takusanyusa. Kyakola akimanyi, akitegeera. Okitegeera, and changes zibaawo, but bw'oba osanze omusajja nga ye ayagala kubeera mu kontro naye ng'ate gwe you want to contribute, muleke, but take it easy. Teweekooya nnyo, teweenyigiriza nnyo, teweestraininga nnyo. Kitwale mpola mpola, ojja kulaba nga atandise okwadaptinga ggwe by'oyagala mpola mpola, ate era ng'atandise obbinyumirwa. Ebintu tetubikola kapaalo mbufyu ne kikolerawo, nedda mukwano. Byebyo ebyange, temwerabira subscribinga, kulikinga no commenting. Yeah.